Endoveso. Kugenda mu mukaaga tonzifuza tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Tugenda ku mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwaliro tuwulire munnaffe ono ye agamba atya mama esimu yeeno oba twafunyeeyo endala yempya nga tulabe eno ngeye mutiini ate eno ya Airtel ale eyiseemu wange. Halo sebo. Wange sebo. Nze bambita mukunja wa BTFM mu Ndobeso program sisimuka wano kumacha. Budde bwatukutte dda sebo wangamye kubireko. Mukunja sebo kuwuliza. Nkali sebo. Kakati. Saba kunyambako waliwo omukyala. Amufuna nga bw'omanyi eby'abasajja. Ateekawo embeera kuba nali mwagadde tugende tukyaleko ewaka. Ngenda nenkyala netwala bye natwala. Ndowooza bwe mba mmaze okukyala. Agenda kujja tutandika okubeera ffenna. Naye kati ebbanga liyise giri myezi ng'ena. Bwe mbyogerako talina ansa gyampa ate ewa nga nkubira najja. Ewuwo yakyala. Akyalayo n'amalayo olunaku olumu bbiri tasukkangako bbiri. Ayina ewuwe. Wa. Bulenge eyo bulaga. 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 Bulaga oba kiri ku Mityana Road. Mityana Road oba bulenga bulaga gye nawulira. Ewe mugamba nzijeko eyo yetakkiriza mu nnyumba ye ya kikazi. Ate nga wagende wabwe n'okyala. Bulungi nnyo. Takukkiriza genda we gy'abeera. Tanzikiriza. Ewe mugambo wawe nange ezindaweko gy'obeera. Kuba kati neepa bammanyi gagamba nze wange ennyumba yange ya kikazi gwe kasita nzija eyo n'ondaba. Kati ntabudde nsaba oba omundobesezeeko. Bamuyitaani nga nagula emmotoka zeriko ebisumuluzo bingi naye nga waliwo yasigaza ekimu. Bamuyitaani bamuyita Jeeni. Weekakasa abeera Bulaga. Bulaga ya. Naye nga wabeerera ddala wennyini. Ennyumba apangisa oba yazimba? Apangisa. Gwe omanyiiwo ddala ku mayumba waasula? Simanyiiwo, tanzikiriza dde okutuukawo. Kati katukeberemu tulabe. Beerako. Kale mukama wange. Hello? Gye bali? Oliwa? Nga wembadde nga ne baŋŋamba towasuzeemu. Kakati njagala kulaba tukoze tutya? Njagala kulaba mbadde ngenda ku mulimu naye nga njagala kulaba oba mpitira awo ewuwo. Sewulira bulungi. Wanje? Sewulira bulungi. Ate lwaki? Obadde oyagala ki? Obadde oyagala ki? Ekyo naawe oli mwana muto. Oyagala nfudi. Ate kati naali kukubidde nga njagala ki? Era leka kyenabuteeko kyekyandika nkaamu essaawa nga 2 mu maaso. Naguddeko kyokya.
bannange nge mbadde njagala kulaba kati nze ndeka mukwano atiise nkubereko saawa nga 7 njakuba maze okuba fresh wanje njakuba maze okuba fresh naye kati toli siri fresh n'akamu ebyaddala kokwendekemu ate nze gwe ofaayo ki nze mukwekubiri nedda mukwano tojja kunyumirwa wadde oyagala ngwe nga kigogo ate lwaki ogwanga kigogo kyenaguddeko kino kyandeka kati nze tojja kunkolako anti nkugambye ompeemu essaawa nga 2 mbadde ngamba toyagala kunkolako bukozi nedda nja kukolako naye sooka oleke ebeereko fresh nayo bannange manna kale nja kukubira busaawa meka nkubirako nga busaawa 7 awo kati nzija na meka ezaffe tozimanyi anti meka ezaffe eza bulijjo meka ezaffe eza bulijjo zomanyi songeza ebiri kitundu emeka ebiri kitundu kale tekikuyisa obinkubirako mu ssaawa nga 2 nja kuba nfuuse fresh kale ngenda kukubira kale mukunja wanje enjiri yagamba eri fresh mpulidde bubi enjiri yagamba eri fresh simanyi mpulidde bubi yeetunda ate mmanyi singa nange yanguza buguza nesikyala kati muyabo bannange ene kikwatako omwana nange alina byayogedde byesitategedde nindaamu essaawa nga 3 fresh simanyi kati mbadde njagala obintegeere naye ng'egyotabitegedde kansabe omuwuliriza abintegeere kuba ndi wano mbuuza agambye eki abitubuulira kubanga ye abibeeramu ndeka yange tonteekako bintu ebisi tewulya kitusinza endobeso mugiwulidde fresh afuuse fresh situbitegedde oyo kologeti nze leero bakinyandi eno nabbingo kandi abadde agamba ngege abadde agamba engege eri fresh muvubi ye muvubi kati engege yakedde nnyo gireeta kati tennaba kuba fuleeki oba yabadde eduze bwe bukyanga ebeera fresh aye kagitaddeko mu firiigi kati ono omutuukasamba alulula mu musatu nange omutwalo oyo kyatukoze mukyala yange naye asenseko alina mukyala we bafanseko mukunja wanje kyabbaiwa mukimbu we nti ndabbwa bana kibagambye nti ekiri fresh engege nga teziduze nga ziri fresh ikyali mpya ekyo kyada wavubako nakikolako baama emabega kezi ono kikonyerwa kitiro mutuufu amakutuufu yentendeyese ensobedde eno nkugambye mukama kwekyo osinga okwagala mu duniya wano naye nkubulye mukunja ekisooka muganda wange akimanye nti emmotoka bagivuga bangi basatu naye omukazi kyemusiimyeko akuwa obudde nemala okuba fuleeshi kati agumemu emala okuba fuleeshi alyoka akumewe obuwe mukunja nkwagala nnyo wanje wasoota sebo bulungi nnyabo nakasha mugambe ategeeza yagudde ku mudinka n'omutoolo omutoolo wuuno wano anti kyembudde nkateekawo kuba oyo ye mwekakasa namwekakasa twala kuli olwiru endobeso kugenda mu mukaaga tonzisiro tifama ekintu buli ky'omuziki endobeso